okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Mbalamusizaako mu linnya egganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo. Abawuliza baffe Mukama yeebala abakulembedde. Laba bwe tumazeeko wiiki ennamba n'okutuusa leero ku Sabbiiti efaanana bw'eti Mukama gy'atuwadde. Nga kya ssanyu okubeera n'olunaku olufaanana bwe luti nga tetuuse ku Sabbiiti endala okuva ku eri gye twamaliriza. Mukama atukoze obulungi obutagambika bw'atukulembedde mu by'okuyiga byaffe okumalira ddala ennaku ezo zonna. Nga kibadde kiseera kirungi okubeera naawe ng'olaba ate n'ojjumbiranga ebyokuyiga bino. Mukama akuwa omukisa. Wiiki nsubira ebadde nnungi. Mukama atuwadde omukisa mu kutambula kwaffe ne mu byonna bye tuyiseemu. Pulogulaamu yaffe Ensulo ey'enkya eba etandise budde buno kassa butuuka. Mukama abadde mulungi mu byonna bye tuzze nga tuyiga. N'olwaleero omwanjuzi era omuweerezaawo Ssekannyo James ng'onaaweereza mu kkanisa y'e Kasengejje ng'omukadde w'ekkanisa. Ate era gy'onsanga mu kusinza olumu bw'olinsanga bwalala mba ngenze kukyalayo bukyazi naye nga e Kasengejje mu ttwale lino ery'ewakiso gy'ojja okunsanga. Ekyokuyiga kyaffe ku lunaku lwaleero olwa Sabbiiti kirungi nnyo. Kigamba tosottanga Kagaali Bwomu. Tosottanga Kagaali Bwomu. Kano kamaanyi ga kifuba okamanyaawo. Kansanyusa nnonze buli gwenda baakasamba nkamutunuulirako bweti era ne bwe muyitako nga ndi mu mmotoka nkyuka ne mmutunuulira. Awo laba kayita kassewajjuba. Kasamba. Bw'atuuka ku lusozi n'atubeera ng'afuba okukamalako. Kamenya nno bw'okasotta Bwomu naye mubeera ttiimu. Kalina engeri gye katamenya nnyo wali okavuzeeko. Bw'oba tokavugangako keetaaga. Bw'obanga ne mu COVID tewakavuga w'Oluganda wakasubwa. Ng'abantu baavuga bugaali obwo naffe abaali baamala ebbanga nga tebuvuga twabukukunulayo ne tubweyazika abatabulina era waakiri n'okasottanga n'olumba ekibuga n'okavuga n'okazi. Naye kamenya nga tokamanyidde amagulu gwe nawonawona ne gatandika. Mubimanyi abawalabi baffe. Bw'oba tokavuga kalungi nnyo kakola bulungi exercise wenna wenna okuva eno wonna emikono wenna wenna otuuka akasozi n'olyoka okukasamba n'olyoka okayimukako n'olyoka okukasamba olwadda kyogenda okulanga kagenda kukutula omutima n'okavaako awo n'olutambula ate n'okasindika ate bw'omalako akasozi ate n'okaddamu. Kiyitirira nno ng'okavuga kampaka nga bano abavuzi b'eggaali z'empaka muzijjukira ez'omu byalo eyo eza Independence ez'ameefuga. Obugaali obwo bunyumira okulaba naye nze sizeetabaamu empaka sizisobola nsobola kaffe kaawano ne weetoloolamu awo. Naye ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti tosottanga Kagaali Bwomu. Mukama yeebale olw'ekyokuyiga kino. Tujja kusoma ebigambo bino mu kitabo ky'abikolwa ky'Abakolinsi ekisooka essula y'e12 olunyiriri olwa 26. Wagambyewo bati era ekitundu ekimu bwe kibonaabona ebitundu byonna bibonaabonera wamu nakyo, oba ekitundu ekimu bwe kigulumizibwa ebitundu byonna bisanyukira wamu nakyo. Boogera ku mubiri kitundu kino essula eno oba ogisoma ng'otuuse mu bitundu bino eyogera ku nkola y'omulimu tigukolera wamu. Ekitundu ekimu bwe kiba kifunye obuzibu ebitundu byonna byonna binakoleramu. Ate ekitundu ekimu bwe kigulumizibwa ogenda okulaba ng'omubiri gwonna gugulumizibwa. Omuteesiteesi w'ekyokuyiga agamba nti lumu ng'alaba TV nga nawe bw'oyinza okuba eyo ng'ondaba waliwo interview emu eyagenda mu maaso oluvannyuma lw'omuwanguzi w'empaka z'obugaali eyali abuuzibwa
ekyama n'engeri gy'ayinzizza okuwangula empaka zino ez'obugaali. Bannaffe abazungu obugaali bwabwe babuyita bu sport, bulinamu waliwo obwa chenja, waliwo obwaki, bavuga obugaali bwabwe nno ssebo naawe ne weewuunya. Naye waliyo empaka zino ziri mu Bufalansa eyo z'amaanyi nnyo. Akagaali tebakavuga lunaku lumu n'ogenda n'okawummuza bino bye tuvuga, nedda bo babuvuga okumala wiiki 3 nga bali ku mpaka. Era empaka zino baziyita Tour de France. Z'amaanyi nnyo, zijjumbirwa nnyo, za bbeeyi nnyo, awangudde afuna ekirabo ky'amaanyi nnyo. Naye baba babuuza mu interview emu oluvannyuma lw'omuwanguzi ono ayinzizza atya okusooloba ku banne n'awangula. Wandiroozeza nti yandibinnyonnyodde nti nze nina experience n'abayiseeko wano, bo babadde bagayaavu, bo ba tebaafuddeyo, tebaakola practice, nze nakola ebyo byonna. Naye mu kuddamu ekyama kye we kyali nti tosottanga Kagaali Bwomu. Nina bendaba ewaffe mu kyalo ng'empaka z'ebyalo n'olusanga omuntu omu ng'avuga Akagaali nga yabakulembedde ng'ali eri banne bonna n'abaleka ebbanga. Naye wagendanga okulaba nga wadde abalese ogenda okulaba n'abajja abangi ekibinja kya 2 3 nga bagenda bamuyunga ogenda okulaba yabadde akulemedde nga bambi bamulese noga yoono yabadde abayiseeko nga wadde yabalese alina waatuuse n'atasobola kumalako. Ate bano ababadde mu kibinja nga bavuga okuva eno mabega ne batuuka ate ne bamusooka. N'emisinde ennaku ezo ezayita waliwo abaddusi bano ab'emisinde egibadde mu bazungu eyo mwe twawangulira emidaali gino. Omusajja Bannakenya nzijukira okulaba emisinde egyo. Abasajja Bannakenya kano njogera ku misinde naye kano kabadde Kagaali tujja kuddayo. Naye njagadde ndeeta ekyokulabirako kino ekyabadduka emisinde Bannakenya nga bali 2 Munnayuganda ali omu. Ne badduka batandika bangi. Munnaffe omuddusi omu yali w'e Rwanda n'alyoka agidduka kafubutuko n'abakulembera n'abeera eri maaso, oba yali w'e Rwanda oba Burundi agamawanga agamuwago n'alyoka akulembera. Bano ne bajja nga badduka, kibinja kyalimu abantu nga 11 ne bagenda nga beesala ne bafuuka 8 ne bagenda nga beesala ne batuuka 4 ne batugenda nga beesala nga Bannakenya tugenda okunoti nga Bannakenya basigadde 2 ne Munnayuganda omu ne badduka emisinde. Bano bonna bonna ne bagenda nga basigala nga bagenda basigala. Ono yali akulembedde emisinde gy'akafubutuko n'abakulembera bamuyunga mu lawundi nga 2 3 ng'ate empaka ziri mu lawundi wazalinga 40 sikyajjukira. Ne balyoka badduka ne bamuyitako yali abakulembedde n'abajja emabega bonna ne bamuyitako n'okumalako teyamalako. Naye baddusi bano 2 Bannakenya nga Munnayuganda yali omu bakati n'alyoka adduka ne badduka nga badduka 3 naye nga bonna tewali akulembera bali wamu. Naye waali wabulayo ndooza mita nga 2 oba 5 kaŋŋambe 10. Munnayuganda n'ayongeramu emisinde. Bano bagenda okulaba ng'ono ali ku luke lwa kubaleka ne batandika nabo okwongeramu amaanyi ne badduka emisinde. Omusajja n'ayagala abaleke Munnayuganda nabo ne bamulemerako paka bwe yayongeramu emisinde ne baba babuzaayo mita nga 1 2 3 kyava ayisaamu omutwe n'adduka bw'ati n'abasooka. Naye ng'okutandikira eri yonna bazze nga baddukira mu kibinja. Omuteesiteesi atugamba nti omusajja ono omuvuzi wa Kagaali yababuulira ekyama kye kyali kimu, butasotta Kagaali yekka. Nti gy'okoma okubeera ng'oli ne banno osala amaanyi ge wandibadde okozesa singa obeera omu ebitundu 4. Era bwe nayize ekyokuyiga kino neŋŋamba n'abaddusi yenkola gye bakola olaba baddukira mu kabinja ne beetola ne bakomawo ababadde 10 basigala 8, abadde 8 ne basigala 6, abadde 6 ne basigala 3. Ogenda okulaba ng'era n'abasatu ebulayo lawundi emu naye ng'era bakyali wamu awo mu kaseera akasembayo omu asooloberako ku banne. Naawe nno tegeera kino, sabbiiti ya leero n'olunaku lwa leero ku sabbiiti
ku makya ga leero bw'oba onootambula mu bulamu bwo weetaaga banno, bw'oba onaabeera omuwanguzi weetaaga banno. Juzi bwe twali tuyiga nabajjukiza nti man is a social animal. Omuntu nsolo yaggana, yeetaaga banne mu kukola byonna by'ayinza okukola okuwangaala. Yeetaaga banne okubaako byatuukako. Oyinza okuba gwoganze saagala bano, nze bantu bantama, nze abantu sikyabaga, nze bantama, banjogerayogerako, kati nze kambeere nzekka. Tosobola. Laba ngeri ki gy'okwatagana ne banno obulamu bulyoke bugende maaso. Naye konolowooza nti onaabeera wekka, osobola okubeera wekka naye ojja kwetaaga akuweereza ekikopo, ojja kwetaaga gogulako ekintu, ojja kwetaaga goyogera naye, ojja kwetaaga gonyumya naye emboozi. Tebakulimba. Bwe tunaaba abawanguzi, bw'oba olowooza okubeera omuwanguzi enkya olunaku olulala lwonna weetaaga banno. Olaba oli bw'ajja ng'avuga ng'ava ku banne emabega, kiteeberezebwa nti asala amaanyi g'akozesa ebitundu 40 buli 100 okusinga lwagezaako okubayitamu n'avuga kapaalo n'agenda yekka. Era balaba bavugira wamu, bwe gaba amakoona, bwe ziba nsozi ne bazirinya, bwe kaba kaserengeto ne baserengeta nga bali wamu, bagenda bakendera mpola, agenda nafuwamu yasigalira ogenda okola ngwe naye abasigadde nga bonna bagendera wamu. Ono akasotta, ono akasotta, ono akasotta, ono akasotta, ono akasotta, bwe batuuka ku busozi n'akasotta. Kagaali si kangu. Bassebo ne bannyabo obulamu bw'ensi eno bwe tutambulamu si bwangu. Onneetaaga, nkwetaaga. Wadde wabaawo ebikosa, wadde wabaawo ebitusoomozeza, wadde wabaawo ebitukoze obubi, kituufu bitukoze bubi, tewejjanga ku banno. Kubanga obulamu bw'ensi eno bwe tutambuliramu weetaaga ng'olina omuntu gw'owunagana naye, gw'onnyonnyola ensonga zo, ayinza okukutegeera, ne musabako mwenna, ne mutambula mwenna, naye n'agwa mu buzibu n'olimagga nti anze tebinkwatako. Nedda. Kale wabanga ye ekitundu ekye teyakizannya bulungi, gwe ate kizannye bulungi, kubanga ekyo ojja kumwetaaga. Leero takoze bulungi naye ekyo ojja mwetaaga, era obulamu bulina okugenda nga mutambulira wamu. Anti Bayibuli egamba nti ababiri basinga atya? Basinga omu. Abantu b'oli nabo mu maka obeetaaga. Simanyi lwaki Katonda abo be yakuwa. Abantu b'oli nabo mu kkanisa obeetaaga. Abo Katonda be yakuwa bakuyambe mu biro ebifaanana bwe biti, mutambulire wamu, obulamu bugende paka lwe tunaalinnya ensozi ez'obulamu okusobola okuziwangula. Kyekiva tekyewuunyisa ti omuwanguzi w'empaka z'obugaali atambulira mabega ku kibinja kumpi kumalako olugendo lw'empaka nga bw'afisse amaanyi, awo nga banaatera okumalako n'ayongeza okusotta okutuusiza ddala ku nkomerero. Okategedde ako? Olina amaanyi ge weetaaga okufissa. Waliyo ekiseera gy'oyinza okutuuka mu maaso nga wandinjagadde nnyo mbeewo naye nga siriiwo, ag'amaanyi gakozese. Otindewo, ngenda okutuuka nga toweddeemu maanyi, ngenda okutuuka ng'okukkiriza tokwegaanyi, ngenda okutuuka ng'olina naawe engeri gy'obadde otambuza obulamu, nange ne tuziŋŋanamu amaanyi ate olugendo ne tulutambula. Tovuganga wekka Kagaali. Mpisa nkulu nnyo mu mpaka z'obugaali ko ne mu mpaka z'obulamu, wabula emirundi mingi mu kiseera ekyakazigizi oba mu kiseera eky'obwetaavu abantu bameka abalekebwa emabega okulwanagana n'omuyaga gw'ebikemo ko n'ebiwundu ebibalagala. Bantu bangi nnyo bafunye obuvune mu lugendo luno lw'ettambula olw'Ekikristaayo. Abantu bangi nnyo baweddemu amaanyi. Oba oli awo nga ffe tubamalamu amaanyi ne mumanya n'okumanya nti owooluganda yanafuwa kiki, gundi yamwogerako awo ebigambo tebyali bituufu, n'afuna ekiwundu ekyo. Ani afisse akaseera n'akawa ku owooluganda ne mumunonako ne mumuzzaamu amaanyi ne mumukyalira, naye n'amanya nti sirekeddwa, alyoka ayinza okutambula olugendo luno oluzibu bwe luti. Ani amwagala? Ani ayinza omutteerayo ku kabega? Ani ayinza okulumirwa wamu naye?
oba gwe otambula ebyo nze saagala batawanya nze saagala kumanya abantu no bazibu gwe no besseeko nze kasa nze ndi ne Yesu wange nze mmanyi ebyange ne Katonda nedda n'oyo gw'olabanga afunye ekiwundu agamaanyi yagalina n'omulaba nga anafuye n'ogamba nti yamanyi tomanyi naawe gibibiraga mu maaso omubi tasaaga naawe wayinza okukoona akasaale n'omagamaga abakutaasa ng'ate naawe wabakubadde enkokola kyekigenda okuddirira. Tosottanga, Kagaali, Bwomu, empaka ze tulimu zakutuuka ku buwanguzi. Tulina okuvuga, tulina okusota obugaali, tulina okubuuka ensozi, tulina okubuuka emyala, tulina okukkirira obuserengeto, ate tumale tulinnye obusozi nga tuli wamu ne bannaffe. Era munno bw'afuna obuzibu togamba nti mukisa bino bye tulimu tebirimu ga nti mukisa. Nedda, mangu nnyo dduka olabe nga munno omukomyawo addemu ku maanyi. Tewabula emirundi mingi mu kiseera ekyakazigizigi oba mu kiseera eky'obwetaavu abantu bameka abalekebwa emabega okulwanagana n'omuyaga ogw'ebikemo. Olina gwe waleka bambi mugoberere sabbiiti eno. Bw'omala okusinza akawungeezi mugende mumuzzeemu ku maanyi. Olaba otya nga bwe tumala essaawa okusinza kuno ku makya n'oyambala mangu n'osooka oyitirayo nga tonagenda ku kkanisa n'omuzzaamu ku maanyi n'olaba n'embeera gy'alimu bw'aba asobola okujja naawe Mukama waffe yeebazibwe. Olaba otya mu kiseera ky'ekyemisana ofunayo eddakiika nga ziizo ne muyitirako ew'oluganda gwe mumanyi nti yanafuwa takyajja n'omuceekingako n'olaba pulogulaamu ya olweggulo egenda okutuuka ng'omumulabyeko. Kale naawe onaaba n'ensonga gy'onnyonnyola abooluganda ti munnaffe mulabyeko naye ali bw'ati. Naye omanyidde eddala ebyamutuukako naye wasirika. Wamanyira ddala ebizibu by'ayitamu, emivuyo gy'alimu, omubi engeri gy'amufunzizza obimanyi naye tonnaba ggolokoka. Sabbiiti ya leero Mukama agikuwadde. Tuzzeemu bannaffe amaanyi, tutambulire wamu, tugolokokere wamu, twaŋŋanga okusoomooza kwe tulina kubanga leero munnaffe y'alina okusoomooza okwo. Tomanyi nkya nnyinza kuba nze oba ggwe kennyini andaba nga weetaaga banno bakuwanirire, nga weetaaga banno mu bulamu bwe tutambuliramu bakubeere, era nga bwe banaakubeera ate ojja kuddamu amaanyi ne banno bwe bafuna obuzibu ate naawe okulembere okuzzaamu bannaamaanyi. Ebikemo bingi, obwetaavu bungi, okusoomooza kwe tulimu. Bannaffe bangi bali mu kulwanagana n'omuyaga ogw'ebikemo n'ebiwundu ebibalagala. Bangi nnyo balina okusoomooza okw'ebiwundu bye tubatuusizzaako. Ffe nnyini mu lugendo muno olaba otya bwe tukola ekiteekateeka ne tugenda ne tumulaba. Olaba otya oba gwe toosobole abooluganda bagambe. Kale ekyo n'aboona ku kyokoze muli neeno nti gundi ali eyo aboona era obaako ky'ogasizza. Togenzeeyo naye oyogedde ojja kulaba banno nga baga nti abo gwe tusobola ffe katugende. Era mangu nnyo lipooti zijja kudda. Owooluganda ajja kuzzibwamu amaanyi n'ebikemo by'ayitamu n'omuyaga gw'ayitamu Mukama amusaasire. Kale singa wabaawo ajja n'ayimirirako nabo bandizzeemu embavu ne bawangula olutalo. Bali eyo nabo bawulira babanga basituka naye obunafu n'ebiwundu bye balina ne baddawo. Nti kale singa wabadde wagolokoka n'omuntu ono asobola okugolokoka n'atambula olugendo. Kale singa abadde ggwe nga gwe ogenda okumuzzaamu oba okukulemberamu okuzzaamu amaanyi, omuntu oyo asobola okuddamu amaanyi n'abanga enkya yawa obujulirwa ti nali nafuye. Bwetyo bwe tusoma mu Zabbuli ey'ensanvu owooluganda Dawudi ng'agamba nti nabulako katono okuserera naye okutuusa bwe najja mu nnyumba ya Mukama ebyo gye namanyira ebituuka ku abo be ndowooza nti bayaba omukisa. N'owooluganda ayinza okuba ali eyo naye nga yeetaaga bwetaaza amubugumya amuzzaamu maanyi kale mukubire ekkasimu omubuuzeeko munnange oli otya, era bw'anakuga nti siri bulungi misinde genda omulabeko onaaba okoze ekigambo
kyamaanyi ti abantu bano kale singa waba wajja n'ayimirirako nabo bandizzeemu embavu ne bawangula olutalo. Bw'obanga omanyiyo omuntu asigadde emabega lwaki totta ku bigere wakati mu kwanguyiriza kw'olina okutuuka wawakanirwa n'oddako emabega okuva mu lwogaano? Ddamuko, lowooza ku banno b'otakyalaba, lowooza ku baweddemu amaanyi, lowooza ku bakwetaaga, lowooza ku mikwano gyo. Anno omuntu oyo yali mukwano gwo, mwalyanga ekyemisanawo babiri, yajjanga n'akukyalirako naye kati tokyamulaba, n'okufaayo tofaayo. Yali ng'asobola okukubira kasimu takyakukubira naye gwe kamukubire, wadde waliwo ebyabanyiiza. Oyinza okuba ebyabanyiiza mwembi mu lugendo luno, nakati takyakukubira simu naye noga nange sijja gimukubira. Nedda, oba tokoze kyamu, eyo teba ansa. Ebikyamu ebibiri bw'aba yakola ekikyamu naawe n'omukola ekikyamu, ebikyamu ebibiri tebivaamu kituufu kimu. Ekikyamu ekimu gwe bw'oleeta ekituufu ate ansa eyanguwa. Kale ayinza okuba yakunyiiza, oba waliwo by'ataatuukiriza, oba bye yakusuubiza n'atakola. Naye bw'omuviirako ddala ate n'omanyira ddala ebimutuuseeko tiyanafuwa n'otafaayo, tekiba kirungi. Noonya oyo muganda wo oba mwannyoko wo ali mu kufuba, tomukkiriza kutambula yekka, mukubire ku ssimu katutandikeye okufaayo buli omu eri munne. Saba Mukama akuyambe oluganda, munfeeko, mundowoozeeko. Mukama nnyambe nange ntandika okulowooza kwabo be mbadde sirowoozaako. Sabbiiti ya leero tulowooze ku bannaffe be tutakyalaba. Sabbiiti ya leero waliyo abamu nga si balwadde si ki naye nga baanafuwa, baleeyo ng'endiga ekaaba, yandyagadde okujja naye teryamugoberera. Ayinza kuba muliraanwa wo, kale si wa kkanisa naye nga yeetaaga ttaakiyo, nga yeetaaga omukono gwo, mazima bw'onaagugolola bw'oti ojja kulaba nga yanukulidde okukkiriza kwa Mukama. Ojja kulaba nga alaga nti weebale, singa tonkutteeko mbadde nkyanafuwa. Obusobozi obwo tubulina n'engeri ekikolamu tugirina. Mukama atusaasire, ekyo tukituukirize. Tujja kulaba bangi abanafuye nga tubakomezzaawo mu kkanisa. Naawe lw'olinafuwa banno bagenda kuzzaamu amaanyi, ate bwe babanga banno bazze gy'oli okuzzaamu amaanyi tobejjaako, tobeekwekawo oluganda. Munno aba akugoberedde tomudduka, tomugamba nti taliiyo niweebuzaabuza, mugambe nti wendi nina okusoomooza kuno, mufukamire ne munno musabe, ddamu amaanyi, naawe toggwamu maanyi kuzzaamu banno maanyi. Mukama ajja tuwa obuwanguzi ffennaamu ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katusabe. Mukama omulungi ataggwawo tukwebaza kubanga otuwadde ekirabo kya sabbiiti eno enkya ya leero, nga tugenda mu kusinza enkya ya leero. Mukama otukulembere, oyogere gye tuli naddala engeri gye tuyinza okuzzaamu bannaffe amaanyi abanafuye, naffe abakyaliwo engeri gy'oyinza otutunyweza tuleme okunafuwa. Lungamya ababuulizi bonna bagenda okwogera leero ku kituuti, byonna bye banaayogera bive mu ntebe ye ey'ekisa. Ffenna otukulembere mu sabbiiti eno, tubeerere ya mukisa ogw'enjawulo, tuwulyenga eddoboozi lyo tuliwulidde, tulalabe amaaso go Mukama, era naffe tunaziba bujja tubeere bawanguzi okuyita mwana we Yesu Kristo Mukama waffe. Abooluganda, sabbiiti ennungi tusinkane Mukama nga bw'anaaba ayagadde. Mukama abeere wamu nammwe. Bye bye. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensulo ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.